يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وباعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، أفاض عليهم النعمة وكتب على نفسهم الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما قال في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله الكريم، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sasa kutenda maneno sasa kutenda Allah subhanahu wa ta'ala yonna nyiri buyinza atusobozesa okubeera nga atutuusiza ku yawmul jumaa nga yatusobozesa okubeera nga atujje ku jjuma eyaggwa n'atutuusa ku jjuma ey'olwaleero. Ekyokuyiriza kyange ekyolwaleero biidhinillah tekigenda kwawukana kinene nnyo na musomo gwe nali nsomesezzaako wano ogukwataganya n'esswala. Ala wahiya as-salatu al-jamaa, esswala okugisaalira mu jamaa yefaanana etya? Nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yatukubiriza ku buli kintu kyonna n'atunnyonnyola ku buli nsonga yonna agenda okuva mu nsi muno n'atutegeeza nga buli kintu kyonna yakitutegeeza oba kibi oba kirungi. Ensonga lwaki yagamba nti la khairan illa ma dalla bihi umma, teri kintu kirungi kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyeyanjigiriza n'antuma eri abantu bange okuggyako nga nakibategeeza, wala sharran illa ma dalla bihi umma, ate tewali kintu kibi kyonna omuntu tagenda kwekwasa bwekwaso lwonna nti teyategeera illa ma dalla bihi umma, abantu b'ekibiina kyange nakibategeeza. Kiba kitegeeza nti buli sheekhi yenna ayimirira wano
n'asoma bulungi oba n'asomesa omusomo gwonna si abasoose okusomesa abaddala. Kiba kitegeeza nti abaamusookawo n'abaasooka kwabo abaakusomesa baasomesa ku kintu kyennyini kyasomesa. Allah subhanahu wa ta'ala obujulizi tubujjawa bil Qur'an al-Karim. Qala Allah ta'ala yawma yukshafu 'ani as-sakin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun. Allah subhanahu wa ta'ala eyo dalilu esooka eraga nti omuntu ateekeddwa okusaala as-salatu al-maktuba fil jamaa. Allah gamba nti yawma yukshafu 'ani as-sakin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Allah subhanahu wa ta'ala gamba olunaku lwagenda okujjako okubikkula entumbwe z'abaana Adamu zirabike nga buli muntu yenna atunuulira munne. Abantu bayitibwe bajje bavuunamire Allah subhanahu wa ta'ala nga tebajagira ki? Lwaki tebagenda kusobola kuvuunama? Abagenda okusobola bajja kusobola. Naye lwaki omuntu tagenda kusobola kuvuunama ku lunaku olwo? qad kana yud'auna ila as-sujud wa hum salimun. Bwe bayitibwanga bajje eri okusaala bajje eri okulokoka tebagendanga. Bayesulirangayo kwa nagamba Allah subhanahu wa ta'ala akugamba ku yawmul qiyama tebagenda kusobola yadde kusitula kigere kuvuunama yadde ekingo kyonna okwemenyamu. Qala Ibrahim at-Taymi, Ibrahim bwe yamala okusoma etteeka eryo bwe yamala okudibulira yagamba ki? Yagamba nti yaani ila salati al-maktuba bil adhani wal ikama. Abantu babayitanga mujje eri okusaala hayya ala salah, mujje eri okusaala hayya ala al-falah, mujje eri okulokoka wala yajibu nga tebagenda bizikiti kusaala. وقال سعيد بن المسيب يسعيد منتقيرا يا آيين إلي من القرآن الكريم سورة القلم ويمانو الجسم يقاماتي كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون وهم أصحاب سالمون. Shekhi wali kintu kigana abantu basinga bungi kugenda kusala mu mizikiti okujjako nga babeera ku mirimu gyabwe oba bizinesi oba nga balina ebintu ebirala ebibatawaanya. Wakala Ka'b al-Akhbari agamba ki? Agamba nti ma nazalat hadhihi al-aya, eno aya teyakkako mu Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala teyagissa mu Qur'ani okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yassa aya mu Qur'ani ng'agissa ku baani? Ku bantu fil ladhina takhallafu ma'a al-jamaa'a. Allah subhanahu wa ta'ala yali agezaako okutegeeza abantu abavudde ku kusaala eswala ezaalaalikibwa mu jamaa. في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد
ب27 درجة. نبي صلى الله عليه وسلم بياليات تجيزا كو bulungi obuli mu kusaala esswala ezaalaalibwa mu jamaa yatugamba nti omuntu bw'asaala esswala emu almaktuba mu jamaa esinga omuntu asadde esswala ye mu bwomu bwe nga ye ب27 درجة وفي الرواية ب25 درجة. agamba nti esswala emu esinga esswala gy'osaalidde mu jamaa emu esinga esswala y'omuntu gy'asadde yekka amadaala 27 wafi riwaya 25 daraja. Mu riwaya endala ojja kusanga ng'egamba 25 daraja amadaala 25. وثبت في الصحيحين إلى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم ويملوا كتجروا بقرب صلاة الجماعة في صحيح البخاري. نبي صلى الله عليه وسلم أقام لقد هممت أن آمر بالصلاة أن آمر الناس بالصلاة فتقام. نقول كتا إن دقيقة منذ أقول بين الصلاة ممسجد أي من له ثم آمر الرجل فيقوم الناس أن أقول بين مسجد أي من له الصلاة زفرمي بلواجه فرما. ثم انطلق مع برجال معهم خزم من خطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. Infulumene ekibinja ky'abantu nfunemu abasajja nga 7 ab'amaanyi 5 tugende tukwate ebitawulizo by'omuliro tugende tubikube ku buli nnyumba ya buli mukkiriza yenna asigadde mu nnyumba ye n'agaana okusaala oluvannyuma lw'okuwulira hayya ala sola hayya ala alfala fala yajibu n'atasobola kubeera nga ajja kusaala tugende booluna abasigadde waka tubazikiriza. Nabi sallallahu alayhi wa sallam wakati mwagamba musahih al-Bukhari wa Muslim agamba nti kabulayo katono nnyo nabulayo katono nnyo okubeera nga ndagira omuntu agende akulembere sola nfuneyo abasajja tugende ku buli nnyumba ya buli musiraamu yenna ng'awulidde okwaziina n'okukima kuyimiriddewo n'asigala mu nnumba ye n'agaana okugenda okuyimirizaawo salatul jamaa. إلى الصحيحين أن رجل أعمى ومسجى مسيبي يجي اليوم بك محمد صلى الله عليه وسلم أمغامبتي يا رسول الله mbadde mpuliriza emisomo gyonna gy'osomesa ekikwataganye salatul jamaa naye nze ndi musajja alina obuzibu ndi muzibe w'amaaso siraba wama dhalik okuva ewange mu nnyumba okutuuka ku masjidi we nina okusaalira salatul jamaa waliwo akagendo kawera. Mbadde nkusaba mpa olukusa nsobole okubeera nga nsaalirako ewange. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba omusajja nti nkukkiriza bwe nga bw'oli nti oli musibe saalirangako ebugo as-salaatu al-maktuba. Falamma walla omusajja bwe yamala okutambula da'ahu faqaal
yawagamba mumpitira omusajja oyo mumpitira akomewo oyo omusajja omuzibe n'amuyita nako. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam abuuza omusajja omuzibe nti hal tasma'u nida, bw'obeerewo omwazinyi bw'aba yazina owulira okwazina kwa yazina, ate bw'atuuka ku kudimu owulira nti ye mpulira. Qala fa ajib, olina okubeera ng'ojja okusaala salatu ljamaa, fa inni la ajidu laka ramsa, siina kyansi yonna gye ngenda kuwa oba kukkiriza egenda okugira kino. Wa maa dhalika omusajja yali muki? Yali muzibe. Fama baalukum, kiri kitya kufa abakyali abavubuka abakyalina amaanyi nga n'emizikiti gyennyini giri wansi ku bizimbe kwetusu. Omusajja yali muzibe. Wa maa dhalika yali musajja mukulu, naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam omusajja bwe yamusaba amukkiriza asaalirenge ewuwe olw'obuzibu bw'alina olw'obutatunula, yamugamba nti la ajidu laka ruksa, siina kyansi yonna gye ngenda kuwa olw'ensonga nti olina okubeera ng'ojja osaala, olw'ensonga nti bw'obeera ewakawo owuliriza omwazinyi n'okukima bw'aba akima olw'okuwuliriza. Tuleme kwesiba ku salaati maktuba zokka, olw'ensonga nti nazo zennyini ze tusaala ettaano nazo tetuzeekakasa bulungi. Tugattengako esswala endala, at least bw'obeera ng'osaddeyo esswala ya dhuhuri mathalan, oba osaddeyo esswala ya subuhi, gezaako okubeera ng'ogattako sunna ya subuhi. Lwaki ogigattako? Olw'ensonga nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ku yawmu alqiyama awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmu alqiyama, ekintu ekigenda okubalibwa ku mwana Adamu ku yawmu alqiyama egenda kubeera swala. Bw'enaasangibwa ng'esswala yo gyewasaala yalimu amatobotobo, bagenda kukwata ku swala zino ze wasaalanga eza sunna zisobole okubeera nga zituzaaki. Naye kiri kitya ku buli mwana Adamu yenna ng'obadde oswala esswala zo ng'ozisaalira mu muzikiti, nga buli swala gy'osaala eriko amadaala 27 oba 25. Kiba kitegeeza nti buli swala emu gy'osaalira mu masjidi eba etayimuzingamu esswala emu gy'osaalira ewakaawo emirundi 27. Kyekiseera tuzuukuke tudde eri masajid tusalire swala nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yatuyigiriza, tusaale swala ezo tuzisalire nga mu masajid. Yensonga lwaki basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam abasinga obungi ojja kukisanga nga bayekwatanga nnyo ku mizikiti, abamu ne batuuka n'okufa nga bali mu swala basaala salatu jamaa. Okugeza nga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, omusajja amala okumwewalira, Umaru yatambula n'agenda eri omusajja gwe baali bayitaani Abu Lu'lu'ata al-Majusi. Atambula agenda yamubuuza nti owange nawulidde amawulire nti wanneewayidde, naye bituufu? N'amugamba naam, ekyo si kirumamu. Abantu nabagambye nti la asna'anna laka raha yatahaddathu biha ahlu al-mashriq wal-maghrib. Abantu nabagambye dde era bakimanyi, ngenda kukolera akasaale nga kali special akagenda okutta, nga kanyumira nga buli muntu ali e mashariki asobola okukanyumyako n'ali e magharibi. Yasirikira, bw'asirika ayingira masjidi agamba abasiraamu nti bannange mbategeeza olwaleero omusajja yanneewayidde. Bwe nfa mukimanye nti omusajja yagize ekiri aba akulembera esswala. Abu Lu'lu'ata al-Majusi n'ayingira masjidi n'akasaale kennyini yamukoleraga kali special. Basika omusiraamu yali okumpi n'akulembera esswala. Amala okukulembera esswala, mutabani wa musika amutwala ewaka. Omaru agamba mutabani we, aina tabibukum
abasawo bulijjo be mukozesa bali ludda wa mujje munnyambe oluminira bungi aina tabibukum liyaruddahu in kana sadiqan mundetere omusawo bw'aba asobola okunzijanjaba n'ensira engulu mumuleeta nzijanjabi omuliro yafa naye ng'afiira wa yafiira mu salatu ljamaa ng'agenze kusaaza wemwamukubira akasaaza kiba kitegeeza nti buli kintu kyonna kye tukola tulina kugoberera mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ng'engeri gye yakiyigirizamu ne basahaba be bw'abanga mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatuyigiriza nti tulina kusaalira eswala zonna ezaalaalikibwa mu masajidi tugende nga tuzisaalire mu mizikiti olw'ensonga nti emizikiti gyennyini tegituli wala ojja kusanga essola zitumiseeko buli kiseera nga tolina kikusonyiyisa ogenda kunnyonnyola otya Allah subhanahu wa ta'ala. قال إبراهيم أبو إبراهيم رضي الله عنه أبو إبراهيم أقاماتي تمتلئ الأذن ابن آدم رصاصا singa kisoboka amatu g'omwana Adamu gandibadde gakwatibwa ne gakwata ne bakwata oba kiyite kidomola ne bakiteekako omuliro ne kitandika okutonya ne bamutonyeza mu matu ge ne batonyeza omuliro guli okuva ku kiri ekidomola ne batonyeza mu matu ge okutuuka ne kiggwawo. Lwaki? Agamba kyekisinga obulungi khayran lahu min an yasma'u nidaa wala yajib, kyekisinga obulungi okumutonyeza ekidomola ekyo mu matu ge ne kimuggweramu nga kiriko omuliro guli okusinga okuwulira omwazinyi nga yazinye n'osigala mu maka go ng'otudde oba n'osigala ku station yonna gy'obuuliko n'ogaana okugenda okusala salatu ljamaa. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي tumumanyi bulungi yagamba nti la salata lijari almasjid illa fi almasjid qila wa man jari almasjid. Ali radiyallahu anhu agamba teri swala yonna ya mwanadamu egenda kutuuka gy'asaalira mu makage ng'omwanadamu oyo omusiraamu yenna ng'abadde neiba w'omuzikiti okujjako ng'agisaalidde mu muzikiti. Bwe baamubuuza nti neiba w'omuzikiti yani, yagamba man samia al-adhan, omuntu yenna buli w'obeera oli oba omuzikiti buli distance ki naye ng'osobola okuwulira omwazinya yazinye, agamba gw'oli ki oli neiba w'omuzikiti. Kiba kitegeeza nti distance yonna w'owuliridde omwazinya oteekeddwa kutambula ogenda onoonya omuzikiti we guli ogenda oyimirizeewo as-salatu al-jamaa. وقال ابن عباس رضي الله عنه كويرا بلا نتي ترك الصلاة الجماعة. ابن عباس رضي الله عنه يلي تجهز صلاة الجماعة يا قامت ثلاثة أبان تبامتك يسجوا لعنهم الله سبحانه وتعالى يوكل بها. ثلاثة abantu bamiteeka esatu la'anahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yabakolomera. Lwaki abakolomera? Al-ula, omuntu asooka yaliwa. Ibn Abbas agamba nti
man taqaddama qawman wa hum lahu karihun. Omuntu asooka buli muntu yenna akulembera abantu oli mukulembeze man taqaddama qawman wa hum lahu karihun. Buli muntu yenna omukulembeze buli lw'okulembera abantu ng'abantu b'okulembera bakutamwa Allah subhanahu wa ta'ala yakukolera. Owokubiri agamba ki wa mura'atun batat wa zawjuha 'alayha saqitun. Omuntu owokubiri ye mukyala mwe bakyala mwe abampuliriza ye mukyala yenna eyafumbirwa omusiraamu naye musajja we agenda okwebaka weyeyebekedde ku kiro mpaka bukedde jasuza akunyigidde agenda okukwatako ate kuwooza tomutiga gyompita ki. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'ona agenda n'osoma ekitabo kya ziwaaji obuvunaanyizibwa bw'omukyala ku bbaawe n'obuvunaanyizibwa bw'omusajja ku mukyala ojja kukisanga ng'omukyala yenna afumbirwa ng'afumbirwa mu maka lwa nsonga emu kwegatta n'omusajja we n'amuzaalira mwana gwe mulimu gukka. Ebisigadde simanyi kufumbira simanyi kukoleza ebyo bayitha we era bw'ona agenda mu mateeka oyinza okusanga ng'otegedde omusasula akuyamba buyambi omulimu gwe kuli ki naye bwe kituuka nti naye ayina amateeka watuuka n'akula emiti. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yamukolomera omukyalo oyo bw'abeeranga bw'atyo bw'ayeyisa paka Allah subhanahu wa ta'ala yamukolomera omukyala asembayo omuntu asembayo okusatu yagamba nti warrajulun sami'a hayya 'ala salah hayya 'ala al-falah fala yajib. Ye muntu yenna awulira okwazina ng'omwazinya yazinye agamba ki mujje eri okusaala mujje eri okulokoka n'agaana okugenda mu masjidi okusaala salatul jamaa. Abantu ba miteeka esatu Allah subhanahu wa ta'ala yakolokera. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو الجواد الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما قال في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ngattu se mu kutuba yaffe ey'okubiri topiki yaffe ey'olwaleero twatambulidde ku kigambo ekigamba oba omulamwa ogugamba nti assalatu ljamaa okusalira esswala ezaalalibwa mu masjidi. Ana Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qaala ibn Mas'ud yagamba omuntu yenna ayeegomba okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala musliman nga musiraamu mujjuvu ateekeddwa okubeera ng'asaala esswalatul maktuba mu jamaa. وقال حاتم الأصم حاتم الأصم أتميمزات كامانتي فاتتني الصلاة مرة لا يتواجه الصلاة ولنقلمه
nayitibwako esswala olunaku lumu fatatini essalatu marra nayitibwako esswala okugisaalira mu jamaa marra mulundi gumu gwokka naye agamba fa'azzani abu ishaq mbandi waka wange banoonya mu masjidi nga tebandaba fa'azzani abu ishaq mbandi waka ngenda okulaba nga akoze ki azze kukola ki azze kunkubagiza abu ishaq yajja yekka bw'ati omuntu omu gwe nalaba ewange azze kunkubagiza ku ki esswala ya jamaa yambiseeko naye agamba nti walau mata li waladun la azzani akthar min alafi linsan singa omwana wange yabadde afudde olujja lubadde lugenda kujjula enkumi n'enkumi z'abantu bazze kugira ki kunkubagiza walimaadha lwaki olw'ensonga agamba nti lianna musibati ddini inda nnas olw'ensonga nti buli kizibu kyonna ekikwataganye n'obusiraamu nga kibadde kigudde mu busiraamu mu bantu ahwan min musibati dunya temuli seeka bakitwala nga temuli lianna musibati nnas lianna musibati eddini buli kizibu kyonna obusiraamu kye butuukako abantu tebitubitwala nga bikulu mathalan jowano Uganda mwafudde musician AK47 muyimbi eryo erinnya si linnya lyawo linnya lya kika kya mundu ey'amaanyi ekyasinze ery'okukuba entalo zonna z'owulira mu mawanga AK47 naye bwe yafudde wamaadhalika si musiraamu n'aba abadde mu ki n'aba abadde mu ŋŋendo bazivuddemu ne bakomawo bagiriki tebakomye kuziika kwokka ne bakuŋŋaanya sente ezisukka mu bukadde 50 afudde mu nsi wano musajja kyakugamba nti lianna musibatu ddini inda nnasi ahwan min musibati dunya buli kizibu kyonna ekigwa mu busiraamu nti obusiraamu bulina obuzibu tetukitwala nga nsonga naye ekizibu kigwa ku bantu aba bulijjo ekyo kyetukulembezanga ensonga era tujja kweyambula omuntu omusange nga yeeyambudde neeko yaziyuziza lwaki yafiiriddwa kitaawe nenyina yafudde omubuze kiki ngenda kwetta naawe wette bakuziike lianna musibatu ddini ahwan min musibati dunya tukulembeze ensi amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala tetugejagatwalanga kya mugaso nekola y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam twagifaako ng'afundikira ebigambo byange Ibn Umar atunyumiza ku kitaawe Umar ibn al-Khattab naye omwana bwe yali anyumya ku kitaawe yagamba nti nayeewuunya taata lumu afuluma agenda eri kuzimu ku nnimiro ze ez'entende ze yalina bw'atuukayo eswala ya asiri yamuyitako bwe yamala okumuyitako agenda okutunga ku ssaawa nga eswala ekoze eki eyisi n'adduka emisiri adduka agenda ku masjidi asanga eswala oba ekyaliko abasiraamu bakyaliwo bakyasaala yadde era kayesembayo Umar wasanga eswala ewedde kiki yakola Umar yayimirira mu kifo kimu
n'atonnya amaziga agamba ki inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fatatni salati al-asr fi al-jama'a, الصلاة عصر يبسلكم جماعة والله مبرئي الله سبحانه وتعالى مبدئ النمير يونا ينتد إريبا مساكين لكفارة قبيرو مسينغو والصلاة ويا عصر يبسلكم تسالي جماعة. ويا عمر بن الخطاب رضي الله عنه yawayo omusiri gw'entende gwonna n'aguwayo lwaki essola ya asiri yokka ye yamuyitako okubeera ng'agisalira mu kingi mu jamaa. Nakomekereza ebigambo byange, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli mukkiriza yenna atudde wano asobole okubeera nga at least atwalamu hadithi yadde emu esobole okubeera ng'egenda kweyimirira mu yawmul qiyama. Kuba jja kitwala nti gwe buli lunaku osaala, wa ma'a dhalika oyinza okukisanga ng'eswala z'osaala zirimu amatobotobo oba tezituuka olw'ensonga nti buli w'ozisaalira omwazinyi aba ayaziina ng'omuwulira bulijjo, eyinza okubeera ng'ekufuukidde ensonga ey'okubeera ng'eswala zo tezikkiriziddwa. Nsembyayo nekyafaayo kino eky'omusajja ayitibwa Ubaidallahi ibn Umar al-Kawariri. Ubaidallahi atunyumiza atugamba nti lam tufawwitni salati al-isha'i fi al-jama'ati qad, mu buwangaazi bwange bwonna saayitibwako swala yadde n'emu eya isha okugisaalira mu jamaa yadde olunaku lumu. Fanazala bi dhaifa, olunaku lumu wanzijira omugenyi wange, tunyumiza tugenda okumaliriza emboozi okunyumya n'omugenyi ng'abasiraamu bakoze ki, bamaze okusaala. Saategeera ngu abantu bali mu kusaala jamaa, ntudde nnyumya ewaka n'omugenyi ayazze okundaba, ngenda okufuluma okugenda okukwata salatul jamaa nga bamaze okugisaala. fakharajtu atlubu salati fi lmasajidi albasra, nafuluma ngende nnoonye sola oba wakyaliwo omuzikiti gwonna ogukyasaala salatul jamaa mu masajidi eza basura. Nenziruka emisinde netoloola mpulireyo eddoboozi lya imaamu ng'asaaza, omuzikiti gwambula gumala okumbula. wajadta nnasi kulluhum kad sallu, nasanga abantu bonna bamaze okusaala. Ogudikati lmasajid, emizikiti gyonna bagiggadde nga sikyalinawo endagala. Faraja'tu ila bayti wa qultu, bwe nadde wake wange nasooka neetuulamu ne ŋŋamba qad warada fi lhadith, bwe nali nsoma hadithi waliyo hadithi gye nasoma egamba nti anna salatu ljamaa, nti essola ya jamaa afdal min salati alfardi, esinga essola y'omuntu okugisaala bwomu bi27 daraja, amadaala 27. fasallaitu lishaa 27 marra, natawaaza n'entandika okusaala essola ya isha emirundi 27. Lwaki ngisaala emirundi 27? Nsobole okubeera nga nfuna empeera y'omuntu asadde ki aljamaa. Thumma nimtu, bwe namala okusaala swala ya isha emirundi 27 ne neebaka. Mala okwebaka, fara'aytu fil manam, mba ndi awo naloota ka'anni ma'a qawma ala khayrin, naloota nga ndi omu ku bantu abali mu races,
mu mpaka ez'okuvuga ensolo zirengami oba ngami oba ndogoyi oba kiki. Kakati bw'aloota agamba nti wa ana aidan ala farasin, nali ntudde ku nsolo yange, naye ensolo gye nali ntuddeko bannange bandeka distance mpanvu nnyo, nali sisobola kubakwata. faltafata ila ahadi faqala li, bannange bwe nalina bwe bandeka, omu ku bo n'akomawo emabega ansanga. Kiki eyaŋŋamba? Yasanga nkutte ensolo yange ngikuba esobole okubeera ng'egira ki etambula, n'egikuba emiggo etambula, ensolo yagaana. Bwe yagaana yaŋŋamba nti la tutiibu farasaka, ensolo kuba yabwereere, falastu tulhikana, olw'ensonga nti ne bw'onaagikuba togenda kubeera ng'otukwata. Omusajja Kawariri abuuza omu ku musajja eyali muki Murezes, amubuuza walima, lwaki njikuba eganya okusimbula amakwate gyekuba mundese distance nnene? Amugamba ensonga eri emu yokka, lianna sallayna al-ishaa fi jamaa, twasadde essola ya isha mu jamaa, wa anta sallaytu wahdak, ogenza okusaala osadde bwolwo. Ofundikira ebigambo byange nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusse baddu babawuliriza ebigambo ne tugoberera ebituufu mu byo, ebikyamu netubireka. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ku buli mwanadamu yenna atudde wano asobole okubeera nga amusasulamu museera, era asobole okubeera nga amujja wano mu kifo kino ng'ayina ekintu kyonna kyonna kyayegasiza nakyo ekikwataganye n'omusomo. اللهم اغفر جميع الموتى المسلمين الذين شاهدونك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الذنوب والخطايا كما ينكى الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضله واجعله للمتقين اماما.